Kale mwena bali ku desktop tubagala nnyo amwe bali kubanga te mutuuliriza ate n'okutugoberera. Nakola leero njala tutunuulira ekitundu kyaffe ekyokubiri nga tulaba causes of destiny exchange oba ebiviirako oba ebireetera okubanga ate amagendago ate gawaanyisibwa. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi atukudiza ekitiibwa n'amatendo. Twandiza okubeerawoko omwoyo mutukuvu ajja tulungamye era tusomese mu Kristo Yesu Mwana Katonda tusabidde. Amiina era amiina. Bwe tutunulira mu Bayibuli bantu bangi betwegomba okubanga bo nabo bafeesinga ekintu ekifaanaganako weekityo okubanga waliwo abo abaagala okubanga ate balwanyisa amagenda gaabwe. Abamu kyaliwo nga bakyalina bato, abamu nga bakyalina mu mbuto, abantu abalwanyisa amagenda gaabwe nga baagala okubanga ate bagakyusa. So tekisookedde ku ggwe, njagala okimanya okuva n'olwaleero okuviira ddala ku Mukama waffe Yesu Kristo we yazaalibwa waati Kerode eyali namba emu w'okwagala okubanga akola ki asaanyaawo amagenda ge era abantu bangi abaana abato baafa ku lwekyo. Kakati tulaba Musa oba Moses mu lulimi olulala. Falaawo yaliwo okubanga ate ayagala asaanyeewo ki amagenda ge. Kibala nti we yazaalibwa waati Falaawo yalagira nti buli mwana banga weediti azaalibwa nga mulenzi alina okubanga akola ki attibwa. So Yusufu wetulaba mu nnyumba ya Potifa naye mukyala Potifa yali amufuukidde ekizibu nga ayagala akyusa amagenda ge okuyita mu kwegatta kubanga twalabe nti okwegatta yemu ku ngeri Sitaani zayitamu okukyusa amagenda g'abantu. David oba Dawudi Goliyasi naye yaliwaawo. Goliyasi yaliwaawo okubanga ate achallenginga amagenda ga David. Then wetulaba ku Elijah oba tulaba nti waliwo Jezeberi yaliwo nga ate achallenginga Elijah. So nebyokulabirako bingi nnyo mu Bayibuli. So si gwe asoose okubanga waliwo omuntu oyo Sitaani gwalikozesa okubanga ate akyusa amagenda go. Mu Bayibuli kankuweko ebyokulabirako Esawu osoma olubereberye 25 29 wetugenda ku muntu ki omuntu owokubiri tulaba Manase naye destiny ye yali ayagala kubeera diverted. Genesis oba olubereberye 45 8 paka 2. Saulo ono gwe tumanyi ono. Saulo destiny was diverted and David took his place. Okitegeera 1 Samuel 13:13 Samuel esooka 13:13 tulaba Gehazi ono yali muddu waani w'Elijah. Tulaba mu Ssekabaka ekyokubiri 5:2 paka 27 yaliwo Elisa kwaba babiri. So naye y'olw'omululu gwe gwamuleetera ebyo. Samusoni Kadelira nako kaleeta ki akaleeta obuzibu mu kyabalamuzi oba Judges 14:3-16. So ebyokulabirako bingi mu Bayibuli ebikugumya okulaga nti si gwe asoose okubanga ate okola ki ate ng'oyita mu mbeera ekola ki efaanaganako ate weetyo. Naye njala tulabe engeri oba causes of destiny exchange ebireetera oba ebiviirako okubanga ate amagenda go gawaanyisibwa. Ekisookera ddala indiscipline and lack of self control, obutaba na mpisa ate n'obuteekugira oba obuteekomako kiviiriddeko bangi okubanga amagenda gaabwe gakoze ki gakyusiddwa. Ekyokulabirako Lubereberye 25:29 paka 34 Esawu teyeefuga oba teyeekomako enjala yamulumamu katono kati ye n'atunda birthright ye. So self control kintu kikulu nnyo. Waliwo ebintu ebimu ng'olina kwekontrolinga bwekontrolinzi olina kusaba Mukama n'akuwa ekisa. Waliwo ebintu ebimu ng'olina kweteekamu eri empisa n'oguma n'okiyitako. So self control, lack of self control and discipline
evirideko bangi okubanga ate amagenda gabe gakoze ki gakyusiddwa. Ensonga ey'okubiri household wickedness nti obubi obuli mu mayumba mwe tuva oba mu family mu bika bye tuvaamu obubi obujjuddemu abantu betubeera nabo abo sitaani abakozesa nnyo. So obubi obuli mu nnyumba oba mu family mwova sitaani abukozesa nnyo okulaba nga ate amagenda ago gakola ki gawambibwa. Abantu betuwangala nabo betwazaalibwa nabo sitaani abakozesa nnyo nnyo okubanga ate akola ki okubanga ate akuba oba n'okukyusa amagenda ago. Ekyokulabirako kiri mu Lubereberye 27 mpaka ku 5. Maama wa Esau mwennyini ne Yakobo ya contributinga kinene nnyo. Ne tulaba ne Judges 14 mpaka ku 2 eyali girlfriend wa Samson gwe yali afunye ng'omukyala ate ya contributinga kinene nnyo Samson okubanga akola ki. So obubi bwe twereetera oba abazadde baffe bwe beereetera bikoze kinene nnyo oba omusingi gwe baateekawo birondoola. So komekereza nga ate naawe amagenda go gakyusiddwa era abantu bangi embeera z'oyitamu zirina attachment nene ne ku nnyumba y'ewammwe oba nakuba oluganda lwo. So olina okuba nga ate ogolokoka osobola okuba nga ate okisabira. Ensonga ey'okusatu spiritual attacks by witchcraft powers. Okulumbibwa kw'amaanyi ag'ekizikiza nako kukunafuya noba nga tokyasobola kusaba. Omuntu yali asobola okuba nga ate asaba noba nga ate okola decisions enfu. Tulina abantu bangi nga yali ku mulimu naye neyegoba eka nga teri amugobye amala kutandika eri kubonaabona n'atandika ate okwejjusa. So agamaanyi ag'ekizikiza gajja nenga kupozesinga nenga kukozesa ensobi ez'enjawulo. So ensobi ezo zikomekeza nga zikututte mu bulumi, mu kukaaba, mu maziga, mu buyinike, mu nnaku, mu kukungubaga, mu kwemulugunya n'ebintu ebirala. So n'okomekeza nga ate amagenda ge wali tuuseemu togatuuseemu. Abamu oyinza okuba ng'osoma amazima mukama nga destiny yo oyina obeera musawo naye amaanyi gakupozesinga ogenda okomekeza ng'okoze kikosi ekiri awo ekitategeerekeka ekitalina amakulu. Ofunye ssente mukama oyina okukola business weight gali amaanyi gasobola okukuba nagamba kola kino gulamu kino n'ogula ebitaka lya mpewo naye nga oluusi mukama abadde alina pulaani ndala. So gakukozesa ensobi n'okomekereza nga okutte ekkubo effu etagenda kuba nga ate likusobozesa okuba nga ate otuuka ku magenda go nga we kyali kisuubirwa. Ensonga endala okwogera ennyo talkativeness can divert your destiny. Wali abantu nga boogera nnyo manyi waba akaseera olina okuba ng'osirika oyogera nnyo gyokoma okwogera nnyo omulaba oba omuwa mawulire abamu mwesoma kitegeera otuuka noweesoma nze ndi weeti nze waka wange ndi weeti funa ssente weeti nkola mulimu weguti nze okitegeera nkoze kino nakino kino. Fine n'omuntu abadde talina budde bwo bwakuloga n'afunirawo appetite ate obyeyogeza tosaba obyeyogeza toweewayo maaso ga Katonda oliawo wootyo okitegeera oli kyakigoowa kati omuntu ajja kuloga nandawo eyo gitunde ate nga teyagenda gigula kuba ebeefusa naye abituli. Kakati okwogera ennyo guno omumwe tutagukontrolinga abamu ebizibu ebimu bye tulimu kwogera nnyo guno omumwe twalemerera okuba nga ate tuguteekako limiti. Walemerera okufuga akamwako bikomekereza ate nga tebitambudde bikomekeza nga tebitambudde bulungi. So okwogera ennyo si kulungi. Omulaba ayinza okuba nga yalemererwa n'okufuna ebikufaako n'ogenda weeyogeza n'oyitayo waalikomye n'omuwa entandikwa y'okuba nga asaanyaawo amagenda go. Si buli gw'onyumiza nti musanyufu, si buli gw'omunyumiza nti ekyo kyoli abadde akisuubira oba abadde akusabira. Nedda, abantu abamu tubanyumiza wano n'aseka n'akugwa ne mu kifuba n'akugamba congratulations, omukuba amabega watandikira n'akusiraanya. Amala okusiraanya ng'agamba kaali keewaana wano, kaali keeraga keesoma, kakati nako kakalabe. So waliwo ebintu ebimu by'olina okwesigalizanga ggwe wakati wani ne Katonda wo. Ngero 10:19 paka 20 ojja gisoma
egamba mu lufulube lw'ebigambo ebingi temubula ki ate temubula kunoona. So kwogera ennyo kumekkereza nga ate oyonoonye. Waliwo ebintu ebyo olina okwesigaliza. Never share a source of your anointing, wealth and power. Ensibuko kisa Katonda. Waliwo ebintu ebimu nga bibyo wakati woneki ne Katonda. Ensonga endala bakoze endala, it is ignorance. Ignorance. Obutamanya. Abantu bagamba sala kumanya nnyo kuba Bayibuli egamba amanye ebingi alibuziba bingi. Naye ate era Bayibuli emu egamba nti n'obutamanya tebuli kugisaako ki musango. So abantu bajjudde ignorance mpitirivu. Ate ignorance esingira ddala okuba ng'eri mu bantu. Sitaani okubateekamu endowooza nti taliyo. Abantu bagamba sitaani taliyo. Okitegeera kati n'akukuba nga gwe tomanyi na kikukuba gwomanyi sitaani takola ki? Sitaani taliyo. So olina okuba nga you wake up. Ignorance kyakulwanyisa kinene eky'omulabe sitaani era akikozesezza nnyo okuba nga akuba amagenda g'abantu. Obutamanya, abantu beekuumidde mu butamanya bungi. Abamu okubonaabona kwaffe just lack of knowledge of God. So ignorance kyakulwanyisa kinene. Hosea 4:6 sitaani kyakozesezza. Abantu tebamanyi Katonda yaani oba gyali bataliyo, aye ne sitaani bagamba naye taliyo. Kakati buli w'obanga tolina kumanya mu bwakabaka bw'olimu, tolina kumanya mu obwakabaka obukulwanyisa, kijja kuba kizibu nnyo okusigala ng'oyimiridde, ojja kukubwa. So okumanya kisumuluzo kinene nnyo ekiyinza okuyamba eri amagendago n'osobola okuba nga ate owangula amagenda ago yonna gye baali bagasibira, nosobola okuba nga ate okola ki nga ate gakomawo. So lwanyisa nnyo obutamanya, ignorance. Bwe weekumira mu ignorance, manyi nnyo. Wali ate bano bamanyi nnyo, the wiseacres. They are ignorant naye beteekawo kubanga they are so wiseacre, bamanyi buli kimu. So kibi nnyo, kibi nnyo. Ensonga endala gy'olina okuba ng'omanya, lack of understanding of spiritual warfare. Lack of understanding of spiritual warfare by God. So buli w'obeera nga tolina kutegeera oba tomanyi ku nsi y'omwoyo, the spiritual world, oba ogenda kukubwa nnyo ensi ey'omwoyo. Bantu bangi tebagitegeera. Ate byonna ebyakolebwa ku bulamu obwo gwobeerewo oti oboneebona okola ki, byakolebwa spiritual, tebyakolebwa physical. Buli ekikuliko essaawa zino kyakolebwa spiritual. N'okutondebwa kwo n'okubeerawo kwo biri spiritual. So buli w'obanga oli ignorant about the spiritual world, kitegeeza omulabe agenda kukuba right, left, center. Sitaani okukulwanyisa naye akulwanyisa spiritual. So olina okuba nga you are aware of the spiritual warfare, olutalo olugenda maaso luliwo olw'ensi ey'omwoyo. Balulwana batya? Balwana batya olutalo olw'omwoyo? Ntandika ntya? Ebyo balina basomesa mu makanisa naye babasomesa kibaka ekitwale kiyole kiri wasimanyi oli kiraba oli kifuna. Ebyo tebigenda kuyamba obase naye biriwa byobase. So balina okuyigiriza engeri y'okwerwanako, engeri gy'olina okulwanamu okukomyawo amagenda go gonna omulabe gye yagasibira. Naye abantu they are so ignorant. Oyingira mu lutalo nga you are ignorant, ogenda kusabulwa. N'obeera example gana amajaga bulijjo buli wogenda ku front line nga tolina kumanya, tokoze investigation emala omulabewo alina byakulwanyisa byenkana biti asinziirawa, okitegeera balina bamuyambako, ebyo byonna olina bitegeera. Then awo oba ogenda kukubwa kuba tomanyi na gy'aviira, tomanyi na direction gy'alimu. So understanding, gezangako nnyo Mukama akuwe oba kugula amaaso osobole okuba ng'omulisibwa mu nsi ey'omwoyo, otegeere biki ebigenda mu maaso. Olutalo luno duwangula olwa okuba nga amagenda go gakyusibwa, olina kuba nga olutalo olwo olugenda mu nsi ya mwoyo. Tuveeko mu mubiri, kyentegeeza buli w'oweneesibira mu mubiri,
n'omanya nnyo eby'omubiri okusinga eby'omwoyo, ate lutalo lwonna lwa mwoyo lwogenda wangula era ogenda sigala ng'ate oli musibe. Ekirala, unbroken curses and evil covenants, endagaano ezitaamenyebwa ez'ekika ez'ensikirano. Bajjajjaffe balina bye baakola ate tebannatuzaala baagenda mu masabo eyo ne balayiralayira ebintu ne batulayirira naffe ne batuteeka mu biragaano byaffe. Okitege n'abazzukulu abazzukulu tonnaba nakupulanningibwa kuzaalibwa. So ebyo ebidagaano bikyaliwo, ogezaako okuba nga agenda mu maaso byo bikusika bikuzza mabega. So olina okuyimirira osobole okuba ng'okola ki? Osobole okuba nga ate olwanyisa oba okutula buli ndagaano yonna ey'amaanyi ate ag'ekizikiza. Ebintu byonna bisobole okuba nga ate bitambula bulungi. Osobole okuba nga ate okola endagaano empya ne Katonda. Gye twazaalibwa ffenna abasinga twazaalibwa mafamire ng'emisingi sijja bwa Katonda gye batuzaalirako. So olina okuba nga emisingi gyonna ogikutula n'osobola okuba nga ate oteekawo endagaano empya ey'obwa Katonda. Ojja kusoma Exodus chapter 20 verse 5 okuva 2 ate olunyiriri olw'okutaano. Point gye nagambye lack of understanding of spiritual warfare, ebyawandiikibwa n'adesi bikuwadde. Ojja kusoma Abefeso 6:12 n'Abakolisi 2:14. Point n'asembayo leero, unfriendly friends, emikwano emifu. Okimanyi abamu tubona balakubanga twesibye ku mikwano emifu. N'owesiba ku muntu naye ng'omuntu ye kyekizibu mu bulamu bwo. Si kubeera n'emikwano emingi ekitegeeza mbu olina Katonda. Nedda, weetaaga omukwano asinga. Sooka okole omukwano ne Yesu. Wonookola omukwano ne Yesu, Yesu ajja kukuleetera emikwano egyo gye weetaagira ddala ezigenda oyimirira naawe. Naye abamu tuli kubonaabona lwakuba mikwano gituwa amagezi amafu. Omwami wakomawo saa meka? Akoma saa 8 ogw'ekiro. Toggula wadde yasuule gye yabadde. Ate ekya ku makya wadda era mubuuze wasuzeewo muwe. Tobifumba na kufumba. Kakati awo abakuwadde amagezi bagenda okukuba amatama ago gazimbe gabe gafaanana ebimotoka by'entalo bakugobe bakasukire n'ebweru. Ye eri aseka kabadde wano nga keewaana kazimba tebakakubye. Okitegera? So waliwo emikwano egituwa amagezi amafu agenda okutusula mu binnya. Ate kiyinza okuba nga nawe kyakutuukako nga waliwo omukwano gwe yakuwa amagezi amafu, kola wooti. Abamu mufiiriddwa obufumbo, abamu mufiiriddwa emirimu, abamu mufiiriddwa ab'enganda. So emikwano emifu y'engeri emu Sitaani naye gy'akozesezza okuba nga ate akuba amagenda gaffe. So zezo zimu ku nsonga Sitaani zayiseemu okuba nga ate causes oba ezibireetera omulabe okuba nga ate akuba amagenda gaffe mu linnya lya Yesu. Kano netulolemu katono tunakomawo atujja kweyongera n'ekyokukyeno. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi atukkiriza nti twasomerwa. Ddala byegana engamba nti Yesu Nazareti watambula ng'okola bulungi omulabe bonna abajogeddwa omulabe Sitaani. Mukama nsabira abo bonna abajogeddwa omulabe Sitaani abakyusizza amagenda gaabwe olunaku olwaleero basobole okuba nga basumululwa bave mu njegera ezo yonna gye yabasibira mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda. Amina. Kano netulolemu katono nkomewo. Shalom.